Okay. Neno nayo katugende maaso n'okubanga tukiraba tutandika butandisi ate nga tugenda maaso entandikwa mbulambalamba saagala onyumizibwe bunyumizibwa okuva Mbuwambo Boys Films tutandika butandisi international era nga tugenda maaso n'ey'omulembe saagala bakunyumiza ate nate ennaku y'okkuza abaana era nga baga nti kanaakulya maka nannyini firimu gye tutandise mwana mulenzi Dakani Kataala ye director w'ekifaananyi ate nga Sentamu Brian n'agenda maaso n'okuba nga akola ku kyebifo kanaakulya maka ye muwandiisi wa firimu gye tutandise ate nga mwana mulenzi Dakani Kataala ye editor wa firimu gye tutandise kinayo kye tutandise nga Mukasa Winfred tomusubwa ate nga mwana mulenzi Dakani Kataala ku ky'eddoboozi bulungi nnyo Kavuma Peter yagera maaso n'okuba nga akola ku kyebifo ate nga Narugo naye tosaanidde kubanga omusuwa tutandika butandisi n'etandikwa ennaku y'okkuza omwana ye firimu gye tutandise ku mulundi guno jjukira abeera MK Musa Uganda era nga baga nti mwana mulenzi Dakani Kataala ye ku kya kamera nga kwali bulungi nnyo tutandika butandisi kati wetutandikidde ku mulundi guno tutandikira erudda maama ali wano atudde n'abaana bakedde ku makya bakedde ku kyenkya tutandika butandisi ogiragira mangu leka naawe birya kati ng'omuzadde yenna agera maaso n'okuba ate nga abuulirira abaana ki kye bateekeddwa okugera maaso n'okuba nga bakola abatendeka empisa omwana bw'oba oli empisa olina kuba nga weeyisa otya ye maama gwe tulengera olumu gaba gakaluba nga teganozena teganeno teganyiridde bagera maaso n'ebyendya emboozi tewali kisumbuwa kyonna entandikwa firimu gye tutandise yeemanyikiddwa ng'ennaku y'okkuza nate ennaku y'okkuza abaana ekutuusibwako bannaffe aba Dakani Digital Studios era nga bano bo obafuna bulungi nnyo mu kyotera kyekukwatira ebifaananyi mukolo mbaga kwanje oba birthday party byonna babikolako bulungi nnyo tugenda maaso n'entandikwa ennaku y'okkuza abaana efirimu gye tulaba tewakyaliyo okusoma sente zibanjibwa nnyingi era akalimo kange ngenda era njagala abaana bange mbaleke waka mubeere nga mulibu kale maama agenda maaso n'okuba nga ate annyonnyola abaana batukoga babula abantu b'omu kikomero balina empisa embi annyonnyola abaana okulya kulina okuba nga kugenda maaso naye ate nange nteekeddwa okuba nga njiyanga omuzadde okulaba butya bwe tuteekeddwa okuba nga tubeerawo n'ebyetaagisa bingi naye baana bange nga ngenza okukola saagala mwerabira ebintu byakuba nga musoma saako n'okuba nga mwesa bulungi nate mbantu saagala abantu bintu bya ttandika gera maaso nakubanga batoogerera ye maama gwe tulengera ng'omuzadde agera maaso n'okuba nga annyonnyola abaana kye bateekeddwa okuba nga bakola okiwulira ngenda okukola njagala ofumbe ennyumba aleka abagabidde emirimu buli omu gwateekeddwa okuba nga akwasaganya koleki asimule waka akole emirimu ono ye ngenda naye ate negye sibalagidde sijja balagiranga baana bato tugenda maaso gimaliriza ate sikudda muno okudda ku mativi kudda kwega mukole emirimu buli kintu kirina akaseera kayo saagala nveewo ate mudde ebintu bya firimu mudde bya tv ebyo tujja bbira oluvannyuma naye ng'emirimu muteekeddwa okuba nga mugikwasaganya maama asiibula ayagala genda maaso nakubanga yeeyongerayo obanga akola era twagala twema ku mulundi guno ate mulimu ki gwakola abaana bo tubalengedde alese abawadde ebyokuba nga bakola naye ateekeddwa okuba nga yeeyongerayo agende abeere ng'akola obudde bwagenze dda leero nno bannaye simanyi ani ajja nansigulirawo tumulengera amaka gavaamu ga kiroodi nnyo era ga kigagga naye okutuuka ku mbeera okuba nga ate guno gwe mulimo gwe bayimiriddewo nagwo nga gwe gubalabirira n'ekikomera mwava tutandika butandisi budde bwa nkubakuba naye ng'ate ateekeddwa okuba nga yeeyongerayo abeere ng'akakkalabya tumulengedde amaka gavaamu ga kigagga nnyo ate omulimu gwakola nagwo ne gubeera gwa kyavu nnyo tugenda maaso era nga tutandika butandisi kakati nga tuvuddeyo aye tudde erudda eno ku ssomero tulengera abaana b'essomero nabo nga bagenda maaso n'okuba nga beeyongerayo mpola mpola babeere nga bakwasaganya ate eky'emisomo
School fees bakubanja sente mmeka? Kakati waliwo omwami wano atandise okwefuula ow'amagezi amangi. Seba abuuza mwana school fees kwe bamubala gy'oli ye muzadde we. Yange era abazadde bwe bayiya. Abaana wano balina bwe bannyonnyola baana ba ssomero naye bannyonnyola n'osinga abantu abakulu. Oba ozannyisa abaana b'amasomero. Beeyongerayo ekyemisomo kigenda mu maaso naye nga n'abannyonnyola nabo we bali bulungi nnyo. Ate nga bo balina ekyabwe kye baba bannyonnyola kirala muko okwawukana ku by'emisomo. Tutandika butandisi. Eno ye gye tulaba yamanyikiddwa ng'ennaku y'okkuza abaana. Efirimu gye tutandise nayo ku mulundi guno era ng'evudde mu Duncan Digital Studios. Saako ne Buwambo Films International. Tugenda maaso. Kakati nno mu kaseera kano kennyini tudda mu kiraasi abaana bagenda maaso n'ekyemisomo. Abali ku mulamwa gw'okusoma bagubeerako naye n'abava ku mulamwa tebabula nga bwe kiri nti ku mbaga tekubula musiiwuufu. Kakati nno. Good morning, class. Tulengera omusomesa atandise ogugwe. Today we are going to study about letters. Atandise ogugwe ng'omusomesa. Kiki agenda okugenda maaso n'okuba nga asomesaako ate ku mulundi guno. By the word informal letter. An informal letter, this is a type of letter. Kwegamba mu kirasi mbaamu abaana abagezi nga bo ansa zibabeera wali kwegamba abanga amanyi oba omusomesa anaasomesa ki. Naye ebintu byatabuse nga gwe buli kadde ye gwe babbanka benchazi mu abasembe emabega bwe babuuza ansa ebintu byalema. Kwegamba ate n'olanga omusomesa buli kaseera gwe gwalinga gwatuukizaako amaaso. Yes, just what I... Kati mulimu ababeera mu kusumagira beefuula nga abasoma balowooza birala nnyo. Kwegamba mu kiraasi mubaamu abagezi n'abasiru bagwako ono. Ye mwana w'omukyalo oli gwe twalengedde ow'omu kikomera naye ng'ate mukazi wattu ayiyiza ku sayidi eri kibbo kya menvu ye bizinesi ebayimirizaawo. Naye nga omwana ono ye alaga bw'ennaku zino teyeewulira bulungi yadde n'akamu. Wabula musomesa n'asalawo n'amugaa nti tugenda kuba nga tumutwala eri sukulu nnaasi omusawo gwe balina ow'eddwaliro agende maaso n'okuba nga amuceekinga kubanga mwana muwala ono ennaku zino teyeewulira bulungi. Buli kadde abeera asumagira abongoota atagala azunga. Kale omusomesa n'asalawo babeeko kye bamuyiyizaayo mwana muwala babeeko kye bagenda maaso n'okuba nga bamukolera. Tutandika butandisi. Kinnayuganda kye tulaba ku mulundi guno era nga twagala tuye kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe gye tutandise eyavudde bannaffe aba Buwambo Boys International. Tugenda mu maaso. Kaakati nno munaye tulengera ku ssomero lyerimu. Ku ssomero lyerimu tulengera aliwo abeekwata ate nga ku ssomero kino kye bakola kyandibanga tekikkirizibwa bulungi. Omusomesa n'abayita. Buli kadde obeera ne Moze kiki? Ffe tuli ba mikwano bukwano tekikkirizibwa ku ssomero. Mwe buli kaseera ga mubeera mwenna. Ate tulina abaneighbor nno. Agamba njagala mbeere ng'atunula mu nkolagana yammwe kubanga buli kaseera munembalaba nga mubeera mwenna. Kino njagala ngende maaso n'okubanga nzuula kiki? Kwatagana ki eri masekati gammwe ababiri esukkawo kubanga buli kaseera muba mwenna. Yensonga lwaki mbeetaaga mu ofiisi yange tulabe. Naye ate musomesa nga bwe nkugeye tuli ba mukwano. Naye ate gwe okyesibyeko musomesa nti ndi muntu mukulu. Beetaaga mu ofiisi yange tulabe lwaki buli kaseera mubeera mwenna. Tugenda maaso. Era nno nga tutandika butandisi n'ekirayuganda kyaffe kino twagala tuye ku mulundi guno kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno. Kale nno mu kaseera kano tuddako erudda bano ba mikwano. Okimanyi nakafuna bagayi basatu naye ono alina ekizibu ky'alina kubanga gundi gwe buli kaseera babeera bamusuulawo busuuzi. Buli musajja gwafuna amusuulawo namugaa muneegumikirizo kyafuna omutuufu. Neze gumikiriza ekimaami ande newamwera ku basajja naye newamwerako nabalinga batakulabawo babulabi. Kugamba omusajja oyo waba kugambye nti mulumasa nkwagala. Kakati
muwa budde oyo musajja sooka omuweemu ku budde ogewa munnaye bw'agamba nti akwagala nange sooka okitunulemu bulungi olabe ekituufu akwagala naye nkusuubiza gweba mugumu nze ngenda kufunira omusajja kaakati gwe nkufunira mukwano gwe ye alaba ogenda mukwata bulungi ku mulundi guno ekizibu kino agenda kimalawo kubanga mukwano gwe ebyabasajja byamwekyangako ayo omusajja kwana nodawo noweemoola nagenda n'amugamba munnaaye ono gwereeta kuno njagala omukwate bulungi saga byakwemoolammoola ndesa yensonga lwaki bakusuulawo gwe buli gwenfunira weemwalamwala bwemwazimwazi banne kulina ate ngenda mukwatanga muwerebwe ekiraba kyetaagisa nywato munenja gimufunira kubanga abasajja munnaaye bansuulawo busuuzi tugenda maaso kaakati budde nga bugenda maaso n'okubanga bwetooloolwa ebya firimu nga bwebimanyi tudda erudda ku maama gwe twatandiseeko naye omuzadde tumulengera ali eno ne mutabani we gye bagenda maaso n'okubanga bayiyiza embeera naye omukyalo ono twamulabye omulimu gwakola gwawukana ku maka gaavaamu era gatwa gaatwetegereze kiki okutuuka okuba nga akola mulimu guno n'amaka g'ayina okuba nga atega ssente nnyingi nnyo kakati tuba tuli awo nga zireza lasita era maani kazende gaalo omwana zoze buntu nabo buwennyeninyene bule wano waterere kale nasooka atandika lasita gwatunda amenvu kazende gaalo mwana otubuzaabuza tetumanyi oba wagula busajja tubuulire kazende gaalo kikomera mwana oyina kya bbeeyi ate mwana oyiyiza eno mufe bamufuna mpola tetukutegeera olaba bubezi mbega obugalu maaso ne bubalimba mbojja kakati mumenvu ndeka njagala menvu gange za menvu gange genfunyemu byonna koereri waggulu mu kalina twaleere kazende gaalo naawe obeera nga atubuzaabuza obubuzaabuza kati yuli ova mu kikomera mwana ate kati mwana oyiyiza eno ku bbala kati mwana tubagala batakitegeera mwana eŋŋamba batabbaawo otwale ebyobugagga mwana batugamba ti nno walina kazene boyi mwana ng'ali fiiti yakolamu ne batugamba mwana wamunyiga ate mwana obeere nga weebeezaawo kakati mukazi wattu akizimba menvu annyonnyola yembu n'ekikomera akizimba menvu gano munaye mwajja akasente mwavubuka mujereegerera emirimu naye kati kazene galo naye nga mwana tolimbe gola akisoboka ozimba kalina menvu mwana kati kazene galo liyalira neisira nabadde linamu wano efite lyange eryegeze kubanga libwaka fite lyagudde namuwa binusu aliddeko abbiri asasudde bisatu mukazi wattu yagezaako kubanga goba kasitoma bizinesi mukazi wattu alaba eggwawo kasitoma n'atawanyika mukazi wattu yasigala wano ali mumaziga kapito bamulidde talina kyagenze maaso nakubanga afuna buli mulimu gwonna gubaamu ebisoomooza kwegala gubaamu challenge ebisoomooza ebyo tebiyinza kubulamu ate buli mulimu gubaamu okufuna n'okufiirwa tugenda mu maaso kaakati tudda ku muwala we yuno ye muwala w'omukyalo oli gwe tulengedde atunda amenvu waliwo amusazeeko wano n'ajja munyigayo ekiwaya naye agambye mwana lasita agambye ogende obeere ng'omusalako oluva wano kati olwo bulooka yagenda maaso n'okuba nga bulookinga mwana muwala ow'omukyalo oli gwe twalengedde atunda amenvu kyokka mukazi wattu buli kaseera agezaako nannyonnyola abaana be bateekeddwa okuba nga beekwata bulungi bafokasinge okusoma kubanga balaba mukazi wattu gyagenda maaso n'okuba nga gyaka sente omwana tumulengedde ate ayina abamuteekamu ssente abalala kati sibeeyo bokka tulengera n'abalala baabano munnaye bali wano enkya tugenda kulya ssente bwe njagala okimanya ekya tugenda lya ssente nagamba mami wange ze yansindikidde emitwalo ata kakati yazinsindikidde ono agala lya fiisi ebiveeko tugenda kulya ssente gwe kyobuufu kasingako kulya ssente nange ddala biri biveeko mugamba mpeeyo emitwalo aga kakati ne mwana muwala ng'ayiiya naye agenda kuba
kubanga afera taata we agenda ferawo requirements ezitaliyo naye azireete bagende babeere nga bameketa kasi enkya weekend tuteekeddwa okubanga tusalako mubi nnyo tujooge bonna ngenda buteekamu tugende. mwana muwala nti ngenda kugyayo buli obugoye bwange obukuba pate bwennyini. baana basomero tugenda maaso. Era ku mulundi guno gye tulaba yeemanyikiddwa ng'ennaku y'okkuza abaana twagala tuwe munne ekyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno nga bwe tugenda maaso nate mpola mpola. Kaakati nga tuvuddeyo tudda ku poliisi sayidi eno ku poliisi tuba tuli wano ku poliisi nga waliwo gwe zireese eyeetuninza atuuse nno agidde ddala yoliko twalengedde n'emukwano gwe ng'amunnyonnyola ebizibu bye ye buli basajja baafuna munaye bamusuulawo busuuzi tamanyi kizibu kyayina. Njagala kumanya lwaki kaakati guno omusango asazeewo abeere ng'aguleeta ku poliisi. Kaakati omusango okubanga abasajja bakulekawo gwe musango gw'oleese yafaana enkyagala kumanya tukola ku misango naye ogwo omusango omufayiro teguliimu bafaana ki kyesirina eno ofiisi munnaye totandika kubanga ate weemwolera munaki era kyekindeese nzize kubanga babina abaana ensonga tenolabe wewe essaawa era kyafa nti bannange bannaye kakkana azze kuwaaba musango ku poliisi lwaki buli musajja gwafuna amusuulawo kati mutawaana ki abasajja bonna munakukyalo baŋŋaana zaafanda abasajja bansuulawo busuusi kirabika gwe ateyisa bulungi paneisa fante byonna mpirino atukufunira omusajja wano mu ofiisi kati kwe gagweze tukufunira omusajja wano mu ofiisi ate ze afande naawe wooli n'abasomi bafumbiddwa nze gwolaba wano batandise kunkazaako mannya ga Namitibo baana abato bonna be tuzadde bafumbiddwa babadde naye fande siina gwe nfuna yenna kati oyagala ki kye tuba tukola nga ffe abapoliisi ng'onoonyeze ku kyalo ki ekinyama ofumbi nze njagala munoonyeze ku kyalo lwaki nze atafuna musajja nze afande kyenkyakala kyokka afande ffe waffe eri baloka mbubirabika byabapangisa bano abapangisa balabika be bamuloga kale tujja kunoonyereza naye keesi y'eddogo ku poliisi teriimu ate afande nze mbabuulira kuno kubalabula ngenda naye ne mutayingira mu nsonga zange afande ggwe fuluma woofiisi ate afande oli mukyala munnange ekintu kyendukirako okimanyi ekyokudiba okimanyi gwe musango gwaleese gwosaaga n'abannayuganda tugenda maaso bannange afande nno ensonga yange mugikoleko genda maaso nze nkubuulire kuliko ezitagatta bulungi kuliko waye ezitaliiko tasobola kubanga ali eka munaye nakola ebitefaanako bwebiti ekaleka naye kuliko ezitaliiko kati tuddako erudda tuba tuli wano waliwo abavubuka bezireese ku kikomera naye ng'ono omwami ali mu kasaati ka bulaka twamulabye nga ye bulooka abulokinga mwana muwala ow'omu kikomera muno ye buloka gwe twalabye eyazze eri ku ssomero nga waliwo amutumye yamunyiza ekitwalo kati beebuuza okubanga twasindisa ekiwaya kyaffe ate nga mwana muwala tava gyali mba sibitegeera butegeezi yensonga lwaki basazeewo babeere nga basitukiramu kakati mwana nze waate wagira kati kampitemu muno mbeere nga mpalampa buwala mbi nze nkugulire baasi kati buloka nno omulimu gwe anaaba agwagala era mweteefuteefu okubanga kukola bulungi nnyo kati buloka ng'ayingira mu kikomera we baba tebatuwulira bye tukonkona baasi kati ffe katweggulire awalampye nga ajja yeggulira bannange kakati mwana muwala tebamutuuseeko maama taliiwo yagenze kubanga akola
Omulimo gwe gwatera okukola bulijjo ogw'okutambuza amenvu. Kakati mukazi wattu wagenda okukola, omwana yamusindika ye agende ku ssomero. Mwana ebiseera ebimu tasoma, atandika kuyingiza abavubuka ate waka. Kakati nebuuza nga tojja ndino ayite ddala. Sobola kukyawona kisoboka. Bwe mwana Security beera ggulugulu. Kanzi Security ngikolere wano. Wano wajja kuba wakolera ddala bulungi nnyo. Bulooka. Naye ggwe tomanyi we tuyise kubanga tutuuka wano. Ana mwenyeeni ne mama naye yennyini alemesa. Oyo omukadde naye talina mulamu. Bannaye Jasi nze simanyi naye kenkutuuseeko kati mwana kyekya. Katutandikira. Kati ekiddako. Tugende mu nnyumba mama. Tobimanyi tugende mu nju ate mama waali. Mama taliiwo naye yennyini yagenze tambuza byenvu bye tomumanyi. We mwana Security beera ggulugulu. Mwana ngenda kubanga nkikola kulo imanyi nawe mu fiti twebererawo mu lo. Kale. Katayisaawo omwana ewaka. Omwana omuwala abavubuka baleeta waka. Maama bagenze kuyiiya. Ne mwana muwala nga yeeyiza waka. Kale tugenda maaso. Kaakano mu kaseera kano tulengera omuvubuka ono gwe twalengedde ng'apeereza mwana muwala ow'essomero gw'asoma naye. Era n'amusuubiza bingi. Batezeza n'okuba nga balya school fees bagende bakyakale. Kumbe ono akuba ku side bbiri, akuba ku ddyo ne ku kkono. Kakati mu kaseera kano tumulengera. Ate wakomawo eno mu kyalo alinayo mwana muwala Kinkolera mukwano omulala nakyoyo kyonna ndirweddo. Era nga mu kaseera kano alina kyamusaba akuzeemukko myaka okwawukanako ku gy'omulenzi. Naye ng'ate alina kyamusaba. ekintu kimu. Nzenna munne ekintu kyenkusaba. Era nga munne okinkolera nze oba ommaze. Ndirweddo kikola. Nze kyonna kyoyogedde mba nteekeddwa okuba nga kikola bukozi siyinza ggaana. Kakati. Kaakati wuli ensonga ya mwana muwala. Tangu njagala. Olukundaga nti onjagala? Njagala oliko okusoma tweyagale. Njagala ove mu ssomero. Twewase tubeere ffenna. Wulira? Kikola. Wulira? Kyonna kyosa. Omulenzi nga teyeegumya. Kyo. Nja kikola. Kubanga engeri gye nkwagala musinza butakikola. Ndirweddo kikola. Omutima mpuliranga Wulira? wagumenya dda. Wulira mwana muwala. Somerayo. Omanyi okukwana mwana muwala nga yasinga okuwaana. Omutima Alina ebigambo bya kalimino singa gwe omuvubuka mukwana. Fere bwegera mu maaso. nkulowooza. Anaye embeera ku ssomero ebyokusoma n'ebigaana kale nga mpulira njagala kuba ndaba ggwe. Mukwano ndi. Bana ebyokusoma nibyesonye naffe tetwasoma naye weetulyale mukwano bw'ogamba lwaki mbasibireko ebyokusoma. Ne nawe olinamu obuzibu bumu. Naye Se kugamba saawe mu jangu. naawe olinamu ensobi. Nzize nno. Munnaye olumu njagala kwawula gamba obudde tojjira mu biseera. Njagala kujja naye nange binkwatamu Munnaye nga bwemanyi nange bitera okunkwatakwatamu. nnuma. Naye ng'era omutima munnaye naye guli eyo gy'oli gusula gy'oli. Kale munnange naye mpulira njagala kubanga nkula naye tuli ffenna kakasa buli kimu kiri vere. Ye mwana muwala annyonnyodde omulenzi kikyayagala abeere ng'amukolera. N'omulenzi n'alaga nti ali lwedde okuba nga kola mwana muwala kyamusabye. Tugenda mu maaso. Tugenda mu maaso. Kaakati oluvannyuma ennyo tuddako erudda ku mukwano gw'oli bwe twalengedde yagenze ku poliisi mbwawaabe mbw'abasajja bamusuulawo obusuuze munnange. Kakati mukwano gwe yuno abaali awo nga ziyisaawo Ddaani. Kakati Ddaani obwedda nkunoonya munnange. Kiki? Ayi kiki munnange? naye mukwano gwange ate nawe wali waŋŋambako nti oyagala omukazi kati nakufunidde omukazi Kati nno tafuuse kayungirizi. mwagala Nakufunidde omukyala. yonna nze ŋŋamba Ayinaawo Ddaani gwagwikiranyiza. Ddaani alinga kataalataala. kuba naye Anaaba alinga Dankani Kataala naye
batandise okuba nga bamuseetingira wali emaali. Wano twamulengedde ng'asuubiza mukwano gwe n'amugamba mbwangu ddala nja kubanga buli kimu kyonna kyonna kikolerako bulungi nnyo era ekyomusajja kyo gwe weetegeke bwetegese nja mukufunira. Naye n'amusuubiza nsaba omuntu gwe nkufunira munnaye obeere ng'omukwata bulungi. Kati mu kaseera kano tulengera ayina gw'atandise ogera maaso n'okuba nate ng'ayungawo. Era mu kaseera kano nga basalawo bagende maaso n'okuba nga beeyongerayo. Munnaye abeere nga musisinkanya kayungirizi abeere nga muyunga n'emukwano gwe. Tudda ku ssomero. Tuddako ku ssomero era tulengera kakati omuvubuka ono twamulengedde yakuba ku sayidi bbiri era nga twamulengedde alina sayidi ya mwana muwala gye yabadde ali era n'amusuubiza bingi mwana muwala n'atuuka neekussa eri musaba munnaaye abeere ng'ava mu ssomero era omulenzi n'alaga nti ali lwedde okuba ng'ava mu ssomero talina buzibu bwonna bwonna. Kakati ate naye ku ssomero alinayo mwana muwala omulala waagera maaso n'okuba ng'amatiza. Kale mu kaseera kano tulengera bwe batuuka wano nga bava ku ssomero baana ba ssomero naye bwe batuuka wano ne batandika okuba nga bamagamaga era ogenda olengera baagatandisa okuba nga beeyokya akasiko. Kiki bagenda mu maaso n'okuba nga babala. Tugenda mu maaso tewali atulengedde tewali kale tewali atulaye nani nyuma nyikolera ddala nti kale ate oyogedde mwana kano kengize kali katya kali stede. Baana ba ssomero bazze n'engoye endala ezirya ssente era nga twakomye nga ye omulenzi yasazeewo abeere nga alya school fees ye mwana muwala n'asalawo abeere nga asaba muzadde we requirements ezitaliiyo babeere nga balya ssente. Tunuulira baana ba ssomero abasooka batuuka wano batandika kuba nga beekolako bulungi nnyo kati ssaawa yakweyongerayo kubanga balya ka ssente. Tugenda maaso naye naawe tomanyi nabikola kateteiko kali katya sooka ombuulire ndabise ntya oli sted oli fayine kyekyo naawe olimye ate naawe onyumye bulala n'okusinga nsi zikunkyaya mukazi gwe ulira ali n'amatiza mwana muwala era amulaga tewalina kiyinza bba kyawaganya kumbe akubira ku sayidi bbiri hadde eri n'amatiza birala najja eno nannyonnyola birala. Tugenda mu maaso kimanyi enkya tugenda okuddayo ku ssomero kaakati engoye tuzikwata bulungi munnaaye enkya tukeera ku ssomero kati tusooke tugende tulye ssente eby'essomero tunaabiraba nkya. mangu tugende baana ba ssomero betulengera baana ba ssomero naye kati kyebasazeewo kubanga basooka kuyitirako sayidi eri bale ku school fees ate oluvannyuma bajja kuba nga balaba ebyokudda ku ssomero. Tugenda mu maaso nga bagenda maaso nakweyongerayo ssaawa yakweyongerayo babeere nga balya ku ssente. Kwegaba osanga n'otategeerako dda nti n'abaana ba ssomero olabira ddala abantu abali mu biseera byabwe eby'eddembe kumbe batuuse wali ne beeyokya akasiko ne basooka bakyusa ku ngoye kati beeyongerayo kulya ku ssente. Kaakati mu kaseera kano tulengera ono mwana muwala Jaasi ono ayingiza abavubuka ewaka era atuuse n'ekussa eri okugamba muganda we ti kwega ye bw'abeera ku ssomero n'ebyasoma takyabitegeera. Nze nina ebizibu munnange era mpulira njagala fumbirwa naye nga muto we yambuulira mugamba kati uno otuuse mu sini ey'okuna nsooka otuule ebibuuzo munaye olyoka ofumbirwe. Tegamba kirowoozeeko sisobola kudda ku ssomero ngenda fumbirwa. Ye agamba ayagala kati kufumbirwa ebyokusoma byamutamye.
sobola kudda ku ssomero. Sidda ku ssomero munnange. Basajja Nze ne wembeera ku ssomero munembeera ndowooza basajja. nze nkole ntyo Nze ndowooza balenzi kati gwe banza okola otya. Nze bannaye siddayo. mala weerowoozeeko. Wamanyi naye nze munaye nkubuulidde ekituufu. Nze njagala fumbirwa sibitegeera. Saati mpulira njagala kyakufumbirwa bino bye muŋŋanze mpulira sibyagala. Byokusoma mpulira sikyabyagala nze njagala kufumbirwa. Mpagira naawe tompagira. Mbadde mmanyi nga bw'oli muganda wange ojja kubeera ku sayidi yange naawe ogaanye okubeera ku sayidi yange. Maama se Nze mpulira njagala kufumbirwa. Bye birowoozo bya mwana muwala. Era nga tugenda mu maaso. Akati mu kaseera kano tulengera ono nno yagenze maaso n'okuba nga afuna Dani. Dani ono alinga alimu engeri y'akataala ka Dankani naye kuluna ayagala kuba nga amuyunga n'aki na mukwano gwe aba yeyongerayo nga tagwakola sito kati gyolaga ogenda ng'asooka nnyonnyola lasita ensonga banfunidde ekyana njagala asooka agenda kuba nga nsisinkana Dani ombulako nnyo Dani ombulako nnyo lasito nga tabeesibaako bwe kiba kyakufunira ddemu tugende otubeere nga tugiraba ffenna ye lasito yeesibye ku Dani bajje balabe bonna ddemu kakano mu kaseera kano munenge agenda mu maaso nakubanga amuleeta ene wa mukwano gwe yadibadiba ega yadibadiba nesse ku diba yenna ega nga bamuleetera omwami waliwo omukyala akaseera katuukamu nga yadiba nga yenna gwe baba bamuleetedde kwega ye tabaako gaana yenna gwe baba bamuleetedde akkiriza bukkiriza emwana muwala ono gwe tulengera ega ye ebye kati bya yeesi yokka no yafa kubanga yadibadiba dda nesse ku diba yenna kakati Dani ng'asiima emaali naye yamuganya okuddamu okwekoleza ennyo ku basajja y'ensonga lwaki bamusuulawo mukwano gwe yamugaye gwe nkuleetera munaye saagala omwekolezeeko nnyo okirabye otya lika naawe kati nze kisobola okuba nga kigaana ye Dani aliko akataala ka Dankani naye nga tugenda mu maaso maneezo omusajja ngambye akwagadde naye ate tasobola butanjakalwa teramu mwami kakunywa weewuunye nno azebe temumpa mwana nzina mwana nani byange byenkozesa bazze ne Erasito naye Erasito wali mu nsonga zaabwe zonna olwo yeekoza bamugana okwekoza mukwano gwe yamugaye ensonga lwaki abasajja bakusuulawo weekozaakoza nnyo bayinza n'otandika olowooza munnaaye nti oba olimu emize egyo obwamalaaya naye omusajja yenna kyovula naye baba bagambye nti babeere nga bamukulabira mu ssinkane teweekoza nnyo kisussa olina okwesigalizaamuko ku wasita okulaga nti munnaaye obadde tewadiba nnyo naye ate gwe oyagala olagirewo nti wadibadiba nesse ku diba yenna bwe weekoze nnyo omusajja naye ayinza okukkiriza abadde nno tagane nti bwoba onsiimye tutambulirewo lasita ensonga tazingiddemu kye banno ekino wakireetedde ki Dani jamu tugende kino ekikazi nkizudde kimalaaya kyennyini nkucwa okugenda naye mulekaawo kino kijjewa yoneegulagula sita ogujjewa naawe ku bantu bino byesiba ku bantu binkucwa yennyini Dani jamu tugende kino kimalaaya kyebakoledde kirebe bwe kyekoza mukazi muki gwesiikana kola lwennyini Dani ono tasalawo alaze nti asiimye omukazi ate Erasito naamujja ku mulama kwega Dani ye ebintu bye tasalawo aye n'omukazi wattu nekiddamu nekibeerawo nate nekiddamu bbeerawo omulundi omulala munnange noono naye amusuddewo era nga n'abalala batera okukola kino nno kireetera abaana bawala bangi okuba nga baggwamu essuubi n'atandika n'okulowooza nti oba munnaaye anaaba alabika bubi olumu banaaba bamukola bukozi kizibu kale ye mwana muwala ono gwe tulengera naye nga mukwano gwe agenda mu maaso n'okuba nga amugumya era ng'amugamba munnaye kakkana oyo tabadde wuwo ojja funa owuwo Annange jasine leero tewasomye
kakati nno mu kaseera kano ogenda okuddako eka Nerero tewas. maama agenda otuuka n'omwana n'erero teyasomye. Maama seewulira bulungi. Jo bangambye bakugobya school fees. Kaakati wasooka n'onnimba kya fees ne mmukuwa. Ku mulundi guno oleese kirambu simaamu tewukuluma mwana wange wafuuse muyaaye buyaaye. Maama nze seewulira bulungi. Koyo okumanyi. Saagala bintu byakunsiriwayirako mwana gwo manyi gye njija ssente. Ngamba mbu bakugobya school. Kubanga lunaku onnyonnyola kintu kirala. Luli wannyonnyola school fees n'enzikuwa. Kati mutwe gwe. Unafuuka bufuusi muyaaye. Genda bweru kukola. Nze maama njagala kugenda bweru kukola mpulira ebyokusoma byantamye. Mbu okoyo okusoma ogenda kukola. Kati no gy'owulira ono omwana okoye kusoma bw'oyagala kukola bwa nakadaama wasekadaama. Wabula abazadde bannange tuyine. Naye bannange wulira. Ero maama oyagala genda. Kale bulijjo nkiweera mmanyi kyana kiri mu magezi kati nyawe mbw'oyagala kugenda bweru kukola. Nze maama kyenjagala ebyokusoma sibitegeera byakulwawo n'akamunguluze. Tusenga sikimbadde ngenda kukuba. Jasi mbadde ngenda kukuba mpulanga jaso ntuuse. Kaakati nze maama oba onkuba nkuba naye ebyokusoma byantamye. Genda okole. Genda tekateku. Nga maama omuzadde nga takkiriza. Era n'amulaga nti tamuyinaako obuzibu ekiba kyakukola munaye agende ebweru akole. Kaakati oyo gwe twasanga nno n'ebbaawo. Waliwo wano obwana obukoze olugambo nga zireeta simoolo. Olowooza okola ki nebba wange? Tokimanyi nti mubbaawo Oba okola ki naye oba mukwano gwo kitegeeza Kaakati gwe mukwano mugujjawa mwaveve nga ba ono naye alina nno zaaguddemu. simanyi oba batera omulaba n'ebbaawo ono aweza mbu omukwano gwe. kati Ono nno anaalabika anaabanga ye mukyala wa Ddaani. Anaabanga ye mukyala wa Ddaani Kataala Dankani kubanga ono nno naye n'aweera entalo z'abakazi ozimanyi nazo nja mufuna. Bireke be balekoze olugambo be bataagala alwane. Kale no mu kaseera kano batulengeza nga wageze maaso n'okuba nate nga wayitawo omwezi mulambirira. Omwezi gumu akumaze okugenda maaso n'okuba nga guyitawo. Tulengera ki? Tulengera abavubuka bano abaali baswa amajjaasi. Ani wano ali ku kindaazi n'amazzi ne bbulooka we nga bulijjo. Nange kimanyi taga kulya okulya. Olaba ndi kandaazi ke ndimu kulya nange n'amazzi. Naye nga mwana ennaku zino sente zeesibye. Kati kangule ku menvu ge kikyo. Kati baba bali wano si ye Nazaala Kazende Gaala. Amenvu ga teekeddwa okuba nga mugulako ku menvu sente tuzize mu kika. Bama mwenvu. Amenvu ga mmeka? Osobola twali girlfriend wo ye. Njagala ompe avuuka bamanyiira. Njagala ompe eryenvu nga nsobola okuba nga ntonera girlfriend wange wulira. Kyokka omukyalo ono yazaala omwana muwala gwe bazannyirako. Musana gunjokyeza nnyo. Manaye mumpagire munnaye musana gunjokeza nnyo. Bagakongodde balinga abaagala okugalekawo. Kyokka ate ne bamaze okukongola kizibu oddiguza kasitoma. Ne kasitoma bayagala liri fresh. Musana gutwokyeza mumpe ku ssente. Manaye mumpe ku ssente munnaye musana gunjokeza nnyo. Kejaka. Oyinza okukatoyagala amenvu ne gakankuba. Kali ka girlfriend kange munaye kayina olugezigezi wulira akabanyiro k'abavubuka. Yinza okatwalira bino ebyenvu ebyabunnako nako ebya bbulaaka ne kabigaana. Ebyenvu byonna biri wano biringa ebizigo ebyeruso ebyayo kyoba abakazi tunula. Tunda bibiri kati mumpe 10. Kale nzikiriza ngenda baguza 10 kankole discount munaye mbasalireko. Musana gwanjokeza dda mumpagire. Kwako. Balidde ge balidde. Gakira maaso nakubanga apakingira gado. Kakaza girlfriend wange n'akasiima ago. David. David. Mama njagala nkunyule. Waliwo bulooka musunyi wa kadingidi. Kale. Amugamba tokola loosi ojaga twalira akawala kali kakagaane. Nabo bali yalla. Abadde ku kindaazi n'amazzi. Kakati bali ku Nazaala gwe bamanyiira. Ade yasigazizaamu awo eky'ebbiri. Baana bange. Kale mama naffe tweyanzizza. Kale bambi naffe tweyanzizza. Mwebale nnyo mwebale. Kale bambi. Kano mu kaseera kano nga bagenda maaso nakweyongerayo. Awo nno kale munnaye musana tegunjokereza bwereere. Ye maama gwe tulengera
kumbe tamanyi babadde nabo be bakodomi be nyini abateyanjulanga gyali kati badde bazze kubanga bamuwagirako tugende baagala sente kubanga bazizza mu kika tugera mu maaso gutookeza leero mwana wange bane leero nako okutookeza si mwangu yatte n'akamu omusana kye gubakoze tugera mu maaso kakati mu kaseera kano ogenda okuddako ku ssomero tulengera nombwazemuwa bibuuzo naye ng'ate ndaba school fees tonnakkiriyalinga nze master kankubuyire ekituufu school fees bazadde bange bamumpa naye namulya anti kati awo tuba tetusobola kuba tukuwa bigezo naye mulimu amasomero amangungu naye mulimu essomero lyoyinza okwereegako mb'onnyonnyola musomesa nga bwe walya school fees mubaffe ge twasomeramu gaali malalamu awo kibooko eziyinza okukuwa ng'omusango tegunnagenda n'ambazadde wali ofunye obuzibu bw'omusomesa alina n'ennamba ya muzaddewo awo omanya giba gyawunyetta kakati sente twazirya masita ono nga talina bigezo nno nazaabuuza kajanja sente twazirya sente baazituwa naye nange nenzirya kale ffenna babiri sente bazadde baffe bo baali bazituwa naye munnaaye twazirya kale kubanga bwe bandabirako tuyambe buyambi otuwa ebigezo oba tobituwadde bazadde baffe batusse busi tugenda maaso kale tudda ku Dani Kataala Dankani tumulengera wabula mwana muwala ono naye alabika teewummuzizaamu mulundi yadde nagumu mwana muwala teewummuzizaamu yadde munnaye okimanyi nti bw'ava eri ng'akubira ne ku sayidi y'eno ewa Dani Kataala abeera eri bw'abeera eno naye munnaye ekirungi kasitozze mwana muwala akyanga abavubuka nesse ku kyanga yenna kati nga amutegeeza nina n'amawulire amalungi munaye genjagala okubanga nkuwa genjagala osanyuke busanyusi mukwano soko kwateko owulire munaye nditumba eririya ebiki byolugera ndi lubuto nditumba eririyanga ani inze sebo n'omwami bulijjo alinga Kataala Dankani naye nga ekyokwegaana embuto akirinamu experience tonzita bw'oba obadde wankowata wandibadde owakyogedde dda bino ndeta akyusizza ennimi akyusizza olulimi wulira bw'akyusizza olulimi bulijjo ayogera Luganda era mwana muwala yamukwana mu Luganda naye yamukwana mu Luganda buli kimu bulijjo abimugamba mu Luganda naye ku mulundi kuno Dani ogambye eki genda olonde mukama w'olubuto noonya mukama w'olubuto olubuto olulwo ate ne mama ngenda mugamba ogeye lulo ne bazadde bange ngenda bagamba oba bakusibe saagala lugezigezi akujja mu lubuto lwange viira n'okuviira gw'olabika wankowadda ne gy'obadde ova sigala gendayo wali nsanze sitiraani kanzire gyenva omuyaayo ono bulijjo yeefuula Kataala naye ku mulundi guno baana bawala muteekeddwa okuba nga mwebeereramu yesi basobola okuwaana obulungi nga buli woyita bakuba ngalo naye obulungi bwazze ne bukusala ne weegomba nti kale singa wali mubi ye mwana muwala ono gwe tulengera gwasoose okuluwa yaaluganye alugaaniddewo amugenze sizaala n'ebyekuzaala sibimanyirira mu family planning oba ozanyisa abavubuka akuyimiriramu n'akwekalizaamu naganze bankutula enseke nga ali siriyasi tugenda mu maaso ng'ali siriyasi taseka kaakati nno omwana muwala
wano watandika kizuulira nti munnange obulungi ebiseera ebimu bumanyi okusala. Obulungi bwakusaze walabye. Tugenda maaso. Kakati tulengera ono nno gwe twalengera nga akola atya, agamba oli omulenzi ow'essomero n'amugamba ave mu ssomero babeere nga beewasa era babeere wamu. Kakati omuvubuka abatanalowooza ku byakuva mu ssomero tumulengera azze n'engugu. Mukwano nga nsanyusa okukulaba. Kikyate ng'olinga atasanyuse. Hati ndaba olina byezze nabyo tindikaali. Hati ngoye zange yenako togamba ati n'olinga ayagala okuba nga weefumbiza. Totandika saakala ni bw'oba ogenda kusomera tugenda ffenna babiri abakazi b'ennaku bannange bazadde bange mbagambe kati kasooka ombuli bannange nze ogenda kunsita bazadde bange olomba nnyonnyole ki gwamanyi kyogenda paka ne tugenda babiri ngenda ku ssomero bazadde bange bannoonya. Kakati school fees yamulya yagana ogenda kusomera bazadde bamunoonya kati ate batuuke wano nga yawasa n'okuwasa giba kiwunya omukazi ye mukulu ku ye. Badde mukwano okwegayiridde ekyokufukamira nfukamidde naye nyamba buyambi teweefumbiza nyamba teweefumbiza wange. Gwe tonsiri walira nako. Vai nsyako eddalu lyo. Ali serious yazze amazeeko nga muwogo. Kakati mu kaseera kano tulengera oluvannyuma lwa mwana muwala ono okubanga kwegamba olubuto yasoose oddusi be yasoose n'abeera nga alwegaana. Kakati ku mulundi guno kikyasazeewo ng'aleeta boyfriend we Mbazaaminya. Kati ku mulundi guno alabika gwanaaba nga ayagala okuba nga asiba olubuto luno. Mwana muwala nga amutegeeza munne nina amawulire amalungi ewasoose gaadde malungi ne bagafiisa kati nga bagaleeta eno ewalala. Mbazaaminya nga takkiriza lubuto. Mbazaaminya nga akkiriza olubuto. Okakasa Mbazaaminya ngenda kuzaala naye baddake mukisa gwe nina sooka oyite tuweeku Mbazaaminya omuto tumuwe ku lyenvu. Lino eryenvu munnaaye likuwanga kiramu. Mwana muwala asanyuse nnyo. Mbazaaminya n'alowooza nti esanyusiza mwana muwala kubanga bombi bagenda zaala akaana. Kumbe mwana muwala yasoose oddusi be yasoose n'agaana. Yensonga lwaki ono bw'alukkiriza mwana muwala asanyuse bya nsusso. Mbazaaminya tamanyi. Era mwana muwala nga asanyuka nnyo ng'alaka omukwano gwa kika kya waggulu nnyo. Kumbe ye ebintu bibadde byamutabuseeko era wano alina kuba nga asanyuka busanyusi oluvannyuma lw'okuba nga Mbazaaminya akkiriza olubuto. Laba omukwano gw'ekyalo n'ekyavu bibiri kumu okatta ebyo ebintu bibiri. Tugenda mu maaso. Laavu nga ya mukyala ate nga ya kyavu. Okimanyi kati nina ebizibu. Kakati Warayina erubuto. Tudda ku Ddaani Kataala Dankani. Olaba bye nagamba Daani. Ku luno Nagamba nafulisiza akawala k'essomero olubuto. muveeko. Byebyo naligulira mu ffala. Kugamba mwana w'essonyiwa akaala k'essomero kalemeddeko. Daani kati yagala kugamba nti olubuto tulugyemu. Kati era amagezi togansaba. Ekyo kyeraga kyokka. Akaana tukaggyemu tukatuge. Ekyo kijje. Era sito. Kinakola. Daani. Tusengoye. Daani Kataala Dankani ngakkiriza. Ja tugende. Kati yitawo tugenderewo. Nakujja muko. Ekyo kyangu naawe bwana tubutamu ne tukatuga. Era sito. Kana mwana tukajjemu tukatuge tukajjemu budde. Tujja beera ku ekyo. Tugenda maaso. Mwana muzuukuke njala. Kakati iyo nga tuvudde ate tudda ku baddogo.
mwolira ng'ekigambo dogo kadogo ebyo ebigambo omanya beeyiza ku bbala kati baano betulengera mugenda zubbirira neno we mwebase kati betulengera baagala yiya kyakulya ekibayisa mu lunaku bakadogo kati baba bali wano ne baziga bazize eki ku mulundi guno ogenda okwetegereza mukazi wattu alabika agudde mu mbi z'abadoogo badoogo bali eno bate bapoyemu kayala bagenda olengera nga waliwo kazende gaalo ayeeyisayisa kazende gaalo omwana olinamu kyakabiiki antunda menvu yenvu lya 2 ojja kumpayo ogumu ekitundu nze njagala kibbo kiramba musasula mwana ogumu ekitundu gujja kukola onoosasula ebiye ebya sente fesente kati omubuuzi oba obusente naawe kati ng'asooka aleetera wano badoogo abalala basooke benyigemu wali balaba ekiddako mwana awo mukolawo ki kati awo mukolawo ki gwe kazende gaala omwana tofata bitakwatako sibisobole laki sibisobola base mwena mugudde mu nsi ndaba mulimbi subi mwebase sibategeera noono omukyala nno naye akola ekintu ekimuteeka mu bulabe kyalabirako ddala munnange mba mukola mumpe ekibbo kyange n'essente mba nze mumpe ekibbo n'essente yamwe sijja bisobola kasente gaala omwana oyo akasooka opowemu katono naffe tumalirize wano mwana bagenda mu maaso mukazi wattu tanamanya nti yagudde dda miwunyo mu advance kubanga bano baaliko si batuufu yadde n'akamu ndowooza obalaba kibbo bakimwemwenye kyonna bakimazeewo kyakabi mwana okikoze kati nga basooka bakwata mu nsawo baggyeyo akasente basasule omukyala yeeyongereyo ndowooza olaba akasente ke baggyayo baana ba street baana ba nsiko bakadogo basi kati simanyi oba wola nga baggyeyo tuulu zino ebikola bino oyinza okubanja omwana kazere galo badolooza tuyinza okuwa efiite yade magwe munira mwana baamu kati tonamanya nabya street oli wano olifaala bufa mukazi wattu nno mwana geza bunira kazere galo bunira baamu baamu toka gwe toka kazere galo gwe ate baamu toka fata bula girabula banaye musoli wengende mukazi wattu agudde mu mbi kiragiro kogoyo mwana oyegalaga bati mwana togera kufata togera vaawo wano gwe tewanika bula mukazi wattu olunaku lumusaze nese kusala yenna agudde embazibu kakati nno mukazi wattu muto woono nno yalina ekizibu kya mulundi gumu ebibuuzo bisembedde naye school fees tannaggwayo waliwo kwegamba ate ayina ebirowoozo ebirala ye olubuto yamaze oddufuna era kati ekiddawo kufumbirwa twamuwulira alimba mamu nti agenda bweru asobole okuba nga ava mu ssomero kakati nno mu kaseera kano tuba tuli wano ng'aliwo abakonkona naye alukonkona bw'atyo kitooke nga kisalawo kigende kirabe baani abagenda mu maaso n'okuba nga bakonkona kumbe ezireesera sito ne Dani Kataala Dankani tulina gwe twagala eyo munda mwe baani tulinayo ekitereke kyaffe mwana naye bamu kirasi tulinayo ekimandi kyaffe oliawo weebuzabuza mane wanyu tewali wa boda yaleese ekitereke kyammwe tugambe tulinayo ekitereke kya jasi yanguwa tugenda kujja mukana tukatuge ku sipiidi yanguwe bwe buzannyo bwammwe ekitegeeza mmwe muliwo okwonoona abaana babendi ne mulekaawo kwegamba mmwe bwe buzannyo bwammwe nga bwe muganye nti gwe mulimo gwammwe ani yafunisa ono kati gwe nimukuyamba ate kati gwe mwala ate naawe Kataala nkuyamba ate weefuula omugezi mwala
olaba oli muwala mukulu yagenda kufuna olubuto atali muwala gwe bagambye nti nno ettooke tolyengera era twagenda omufunisa olubuto ng'oledde mukulu onsinga myaka oli muwala mukulu bw'akyasoma naawe wenyini okuze kati nno kumbe mu kaseera ke kaba ate waliwo abatuusa abalala balinga ba ld balina embooko mwe kati twagala tumaye mbadde mukola ki wano abagezi kabagala tutawanyike tuve wano tutawanyike tuve wano waliwo abakkiriza olabirira olubuto bwe bano abazze waliwo n'abadde baagala okugyamu akaana bakatuge be bali abagenze bonna mwana muwala ow'omuno mu kikomera jasi abakyanga njagala jasi tombuuza bibuuzo bingi gwe kali tobuuza bibuuzo bingi leeta jasi mbazaamina yekyaze nja gwe mwagala nekyo yengera muyite tumwetaaga tulina kye tumwagaza bano bo bagala mutwala muwasa buloka ng'ayingirayo yanguwa gwe naawe kati no mu kaseera ke kamu maama akomyewo akutte embayaye bamubbye akutte embatooko bamubbye balinga badduka iyi maama nga yeebuuza ate bano badde baagala ki nze siba njasi ajja kunsula eddala omwana oyo n'abalala ne bajja nga babiri bakutte emiggo baagalana ku nkuba abo ne badde ba mulundi gwakubiri waliwo n'abaasoose wabula mmwe ne mudde waka nga buli kasasiro yonna asomba jja n'anoonya jasi ne bannaye amabeere agange gayonsa bannange tugenda maaso kakati maama aba ali wano ng'afuna akasimu nawe gyebalize ono ogenda tufuukira muzibu nga kayinja ka mu ngatto ebyakabi byonna tubikuwadde buli kyoyagala tukikuwadde kazende galo naye tufuukidde akayinja mu ngatto wabula bannaye ate nkukalubiriza mu kisi kakati ate nfuukiddewo akayinja mu ngatto okubye essimu yo ngikutte kyenjagala okumanya kuba essimu bw'ogikubye munnaye ngikutte kyowulya era ne twogera naye kati ekinnyombya nga sikumanyi kyekyaki aweewo tulinamu emaali yaffe mbalina maali kikyogamba ozaala balenziwoka nti abawala mbayina mwana kyoyo naye nga mwana ki gwe kazende kale obuzibu oyogera nnyo oyo alina olubuto lwaffe oyo muwala we simala gyasizakako neve esaawa yonna tumwagala abaana baffe tebakulira ku bukojja abaana baffe tebakulira ku bukojja bute bwonna tumunona tumwagala ebyakabi byonna nga tubikuweereza kazende galo biridde koko tuzikuweereza bitu byonna obirite naffe twagala maali yaffe ngamba sibimanyi nze ne byogerako sirina kye mmanyi kati kazende galo kankubuulire oyo muwala ofe abaana baffe tebabazaalira ku bukojja kati tugenda muleete newaffe akaana akazaale bwamala okazaala tumukuddize kazi watwagala ate kino sikirabanga wabula bannange zino sibitegedde enamba y'essimu sigitegedde abasajja banvumu byeboogera tabitegere namba tagimanyi era n'abajjaasi oyo naye loono jasi yennyini bannange simanyi nakwaa siinamu mulala mwana ono ajja kunsula busuuzi ddala ate ggwe munnange kati mu kaseera kano gyasaba yeeyongerayo ng'ono namyekozi asooka amwetega namidibo ng'asooka amwetega kwegamba yadiba okuva kudiba obudibi n'empisa nezidiba n'enkula n'ediba byonna n'adiba kakati meseji kakati maama njagala nkusomesa essomo ono Dani Kataala yamulema ate nawulira ati ono mwana muwala yeemoola naye aiti yadiba n'empisa nezidiba kati ngenda mmala okukakasukayo nkusomesa essomo kakati olusimu ngenda ddukasuka naawe kusomese kati njagala nkusomesa essomo ngenda kukusomesa olusimu kati ogenda kunkola ki nalulu aluliko alukyokoza ya maama ate temwalungiwa ffe ne tubeera bannabijjo gwe ogenda kukola ki kakati kyadiba naye kiina amaanyi kyadiba naye amaanyi kigayina era jasi ku luno kyaguddeko kyaleka kimuyisiza bubi
kyaleka kimuyisiza bubi nnyo. Kiina amaanyi gaakyo ssebo, kirinamu amaanyi. Tugenda mu maaso. Kyamukuba ne Sekukuba yenna. Kaakati oluvannyuma ennyo tulengera bano beekyanga ono atuwa omwana waffe. Kati batuuse. Bana empola temukikongona nga abagisasula kyekyo. Zirese Mbazaminia. Yagati olina olubuto lwange. Mbazaminia. Kati tugende nkuwase mpaka ozaala omwana wange awo olyoka okomewo eno. Tosobola kumpasa kimanyi mama wana kitegeera ajja kukusiba. Anti owulira. Tolina gyontwala kubanga naye nyinyi teweesobola. Naye ne maabwe akitegera ofiiridde mukomera oli munaku. Mbazaminia yeekyanze. Tawo oli mukomera. Mbazaminia yeekyanze. Tujja kuyiya. Tujja kuyiya tusobola lema ate ffe tebasobola tusiba tuli bagezi. Omwana waffe wamutuwa. Temulina kakati gwe tujja kutwala ku mpaka. Kuba ebyokunnyonnyola birabika bigaani. Tebamwetisse. Gwe tujja kutwala ku mpaka sitwagala bintu byangezigezi. Kubana we tukwasiza ekisa bigaani. Ffe olina osaala omwana waffe olaba leebe kati gwekomawo. Twagala mwana waffe Mbazaminia yeekyanze. Mbazaminia yeekyanze. Oba gosaaga n'okusaaga. Kakati tudda ku poliisi. Baabano tubalengera bagenda mu maaso n'okuba nga bakakala b'emirimu gyabwe. Tuba tuli wano nga zirese maama wa Jaasi. Era ku mulundi guno omusango gwaleese kwa mwana we eyamiisinze eyabuze. Leero si lwa kusaba. Ambuza yabula ddi. Ssaawa nga 2. Tiyabula ku Sande essaawa nga ziizo. Era ng'abannyonnyola amannya g'omwana yali afaanana atya abulirawa. Kubanga poliisi ebyo byonna ebikubuuza. Eba erina okukira maaso n'okuba nkuggyako statement. N'owaayo n'ekifaananyi kiri okulaga oli ate afaanana atya. Mukazi wattu yagezezzaako kyonna ekisoboka n'agenda mu mikwano gye. Byonna ne bigaana paka waalabye nga poliisi eyinza okuyamba. Naye naawe oba olinaako kulu yonna nakyotegeddeyo ku kyalo kyonna kino osobola okujja n'otutegeeza. Kati ne bamutegeeza munaye nawe bwewaako kyozudde kyonna kyonna osobola okuba nayo poliisi ng'ogiyambako. Yamba poliisi nayo ebeere ng'ekuyamba. Ojja kulabika maama naye nga teweeraliikirira buli kimu kyonna kyonna tujja kuba nga kikolako bulungi nnyo. Poliisi otubuulire buli kimu otukubire ku ssimu. Maama olaba eno ensonga nga wogirese tugagikolako maama ng'ateekayo fayiro ey'omwana we yagenda maaso n'okuba ng'abula ne poliisi nayo neemulaga ti byonna byonna egenda kuba nga ebikolako bulungi nnyo. Tugenda mu maaso. Kati nga tudda ku bano jinkwata n'endwawo. Bano nno be b'essomero baali beeyagalira eri mu ssomero. Naye ng'ate ono omwami twamulengera kakati mu kaseera kano alinga mwami mufumbo. Gw'ate mwana muwala yeereeta n'abeera nga yeefumbiza ewuwe. Era nga mu kaseera kano kati babeera bonna. Bateekaawo bbanka naawe. Ali eno yeemwala n'ono yeemoola. Kumbe eri alina omukyala era amatiza bingi ssebo. Amerika. Alaga nti gw'alina yekka. Tugenda mu maaso. Kulekawo. Tugenda mu maaso. Kakati kakano ssebo ndaba oba siraba.
ndaba obasira banjagala bino mbeleka minyola bulungi girlfriend wakuva ddi sewo nga teekaza tamugati girlfriend we ana yali mugondo nani kati ngenda bakuba mwenna buli bwofuna omukazi nga si wa myaka gyo ebyo ebizibu olina obisuubira ebyo ebizibu olina obisuubira kati basi ngenda kuba eno malaya ngenda kuba malaya yo ngenda kuba malaya eno omwami abadde amatiza oli nti mweteefuteefu okubanga kola kyonna naye ono ye mukubi kuba mweteefuteefu n'okubanga n'omusajja naye amukubiramu tayagala bintuntu bya muzannyo tayagala bintuntu byakubanga bamumanyira tayagala bintuntu byakubanga bamumanyira bwoti oneka waka olyeno nezimalayazo oneka waka olyeno nezimala mukubi wati aleko omuntu akuba babiri okumu omulina omusajja taba mwangu omusajja naye anaaba maanyi matono butono mukubi ono yamwefunira mukubi yaleka abasenze budde bonna oba omuyita mmere mwana muwala nti wanimbalimba wano nondaga nti olinayo omukazi yenna yenna kakati bali wano nose kuba yenna nkulese ngumaze kusajja gwe nkutadde bamukle bamugunze oba osaaga kale mu kaseera kano tulengera nga wageze maaso n'okuba nga wayitawo sabbiiti 2 oba ziyite weeks 2 tulengera abapoliisi baabano bagera maaso n'okuba nate nga bakola ki nga beeyongerayo n'emirimu gyabwe mpola mpola balina okulambula ekyalo bakakase nti kiri mirembe bulungi tewali kisumbuwa kyonna kyonna kumbe sayidi eno gye bayitidde ate ne mwana muwala Jaasi jazze okuba nga agula ku bikozesebwa nate ewaka baba beeyongerayo sokoleka afande first check to papa nti bwemba nengera afande ndaba nga yoli mwana muwala yennyini mama oyo yatugaya bamuwamba ono gwe bawamba ono aye tetumanyi soke tugende tulabe akawala konkakasa ke Kajaasi kakati bwe bamuwamba laba gwe bawamba bakuwamba bale bampamba ambi alabika kituufu amu akazi katonda akali mu kutya naye kati tumutwale eka mwana totya ntukuzeeyo ewaka mbu bamuwamba tugenda kutwala ewaka teweeraliikire era talina kyagenda kukola ffe ng'abapoliisi weetuli tujja genda maaso n'okuba nga tumukakkanya era teweeraliikirira teweeraliikirira kintu kyonna tugende gwe totya mama we yatuleeta ekifaananyi yegwe yennyini tugende waka tumutwale waka obadde ngawa baali bakuwamba lotakubira ku maama wo simu tugende watosikattira tugende waka mama wajja kuba namusanyufu nnyo okulaba bulijjo akunoonya bulijjo batulopegera otubadde amabega naitukulabako mwana we ensonga etugiri kakati bagenda maaso n'okuba nga bamwongerayo bulungi nnyo
era kabamugamba nti ebbanga lyonna maama omunaye abadde akunoonya. Munakuuliramu oluggi. Yaba gikonkona nga abagizimba bannange. Baafande ate buzibu ki? Abaali awo nga si baafande. Muyingire banna. Mwana tugende. Baafande batuuse. Tugende. Yeekozesa ensobi n'ate ne yeetiisa okufi. Bamukomezzaawo. Kakati bamutuusiza bamuleese. Era mu kaseera kano nga batandika okubanga bamunnyonnyola bibadde bitya, bamusanzeewa era ne byabannyonnyodde byonna nga bagenda maaso n'okubanga babitegeeza maama ono. Era nga bannyonnyola waawe bagenze maaso n'okubanga bamusanga. Kansooke mbuuza ono omukyala. Ku dduuka bwe bakusanze era obadde ovaawo okujja ku dduuka. Kakati maama alina ekibuuzo kye yeebuuza. Gwe gundi omuntu gwe baawamba atandika atya okuba nga agenda ne ku dduuka. Maama n'agaako eri gwe baali baakuwamba ggwe. Wakomawo waka oba era wasigala eyo obadde ludda wa kyenjagala. Kanjagala kumanya munnaye ebbanga lino lyonna obadde oli ludda wa. Maama kakkana. Ati sooka okakkane kubanga ojja mutiisa. Akyali mu kutya gundi badde baamuwamba abapoliisi nabo baabaaki. Gwate omuntu gwe basanze nga yeetambuza bibi ate gwe okatiise eti baamuwamba. Ensonga. Oba okwo kuba kuwamba kikula kino oze kunakulimu emitendera egy'enjawulo. Mwana. Nga si kwe kuwamba okulaba kwe tumanyi. Ewali omwana ono. Tugenda mu maaso. Ku bukambwe. Obukambwe si bw'amaanyi. Naye omwana okuva lwe yabula taddangako kati mwe mumusanze ku dduuka. Kakati maama ye kye yeebuuza. Ndeeza omwana ono ina. Ebbanga lyonna omwana takomangawo waka. Kakati ate awoza baamuwamba ate bamusanze ku dduuka okwo kunaaba kuwamba kikula ki. Buulira abaana baffe bano. Kati Jaasi nga bw'okomyewo waka ewa mami njagala weetondere mami. Ate neyo embeera ebadde osaagaleddemu. Bapoliisi nga batandika kunnyonnyola. Agaloddeyo ku ssomero. Mwana mwaki kyateekeddwa okuba ng'akola. Nga bamunnyonnyola weetondere maama wo. Ne ku ssomero ddeyo munnange. Mbeera zibeere nga zitereera. Mbeeredde mu nteeko. Tweyanza nnyo maama. Maama ng'agenda maaso nakubanga yeebasa bulungi nnyo. Singa tebadde bo oba oli awo omwana teyandikomyewo. Ate yagaana dde okuba ng'akomawo ewaka. Tugenda maaso. Kaakati Onyabo Jaasi. Tonneeyitabye bembu wanjima. Wanji maama saagala ompite na nnyoko. Era otambule ova ewange. Nga sinaba n'okangula ddoboozi kweyongera mu maaso. Maama onsese. Maama. Ogenda va ewange. Nkikakasa vva wano tambula ogende. Kati kankubuulire. Liko osaaga. Wano wongoba. Wa kitange. Ulira. Tolina lukusa lungobawo. Ulira omwana ku maama. Kati woba waliwo alina ovaawo olina bbeera gwe. Ulira omwana ku maama. Mwantama. Bannange. Kale nkuga. N'atandika okunyonnyola maama we. Olina okuba nga gwe agenda ova wano. Mpulira. Maama wantuuka ku mutima wantama. Ulira omwana ku maama. Ambula ogende wa kitawo kubanga wanene wa kitange okwate n'ebyo ebyana byo. Oyita abaana bikwate mufulume nabyo. Ulira. Ngenda wasizaawo. Amaka ageefuze. Maama wakedde. Era nga bato babayise byana. Okedde. Maama abisitula ebyana bye. Abeere nga bijja wano. Nze nakuzaala. Kakati. Ku mabeere gano agange. Wemala nze nakuyonsa. Ennyabo. Sijja va wano. Njojja gifuluma. Ye maama agamba wemala nze nakuyonsa ku mabeere gano. Maama. Ennyumba Jja va wano. Nga gwe watta taata. Ulira omwana. Ulira omwana. Gende wa taata wotuuleeyo. Ulira omwana n'ategeeza maama we n'ekitaffe gwe yamutta. Oyagala kweddiza bya bugagga. Ate maama kino kyamuluma nnyo. Ng'omuzadde kino kyamukuba wala. Omwana nga ye alaga akyagenda mu maaso n'okuba ng'akomerera. Agazimba babiri Jaasi gwe oba ofuluma. Kati kankubuulire gano amaka gange. Tebagazimbira. Kamweri ewaki. Omwana alemeddeko. Ewakitawo tebagu. Naye abajaasi. Lwali kibyogamba balakubirawo bubi nnyo. Takyayagala kuwuliza ye gano amaka ayagala geefuga. Ayagala wasizaamu. Maama agafulume ne batoobe. Yagala kubanga wasizaawo. Bano balina okuba nga bagafuluma. Bano amaka balina okuba nga bagafuluma.
Maama embeera nemusukkako, maama embeera emususeeko, naye ng'omwana ye ali serious takyayagala kumanya. Mune atuuse n'okulangira maama namugaa wantamaatama dda. Wantuuka ku mutima. Gwe n'ebyana bye ate wemanga njogera maato kiddangamu kubanga onziramu mwana. Mwana, wulira omwana. Tugenda mu maaso. Omwana atabukidde maama era n'amugamba n'amaka gafulume, watta kitaffe ng'oyagala kwefuga bya bugagga, genda ewa kitaawo nga n'amaka ngenda gawasizaamu. Ennyumba twagizimba nebaze nga gwe watta taata. Maama buli wajjukira ebigambo bino, omwana bye yagenze maaso n'okuba nga amulangira, n'atuuka n'ekussa erimuttisa bbaawe. Kale maama bimukolera ddala bubi nnyo. Alina mu kaseera kano aba ali wano ng'ate waliwo atuuse mukwano gwe, naye naye kyampeddeko dda munnange. Ali mu kaseera kano simanyi kyakkola. Nina ennaku gy'otamanyi etalojjeka. Ayi nnaku ki? Jaasi omwana kyankoze? Mutuufu omwana kye yakoze atirisi ankubye asinga. Omwana ebigambo bye yaŋŋambye akubye asinga. Maama byamuyisizza bubi nnyo. Byamuyisizza bubi nnyo. Mwana yanvumye naye simanyi. Mwana yampisizza bubi naye simanyi ebikolimo bye mukolimidde. Omwana oyo anaabittawa. Mwana ng'ayogedde ebigambo munnange nannangira ekyabuli ekyawano n'ekyawa. Kati yo omwana kyagaatize nasanyuka kitaawe ng'afudde. Kazi wattu anoonya ne wakumira talabawo. Ekyamazima kiri nti ng'ovudde n'ekwebyo omwana yatabuse era amugambye nti kaakati oteekeddwa okuba ng'ofuluma. Oteekeddwa ofuluma kaakati. Tudde ate ku bano omulundi guno baabano be tulengera. Gono tamuleeta walala, amuleeta wano ng'amulaga omuziga mugaagugoza ebyange biwedde, ebisigadde mbikulekedde. Omuzigo wamuleese kiki? Nga tamuleese waddaani Kataala. Dankani ono anayenza owuwo munnaye ŋŋambye nga bwe wali wabulayo nze kanneereete. Teyeereese, yeereese. Mwami ono alinga Kataala naye bw'ate omuntu atakkiriza kukugwira akulamusiza bweru. Yonna amagukamaguka ennaku zino alinayo n'emiwunyo gye. Alina gwe yafunisa olubuto n'alwegaana. Abaana bawala obutaba n'amagezi oba kwakikaaki. Bw'ate omuntu agaanye okuyingiza mu nju akuzizza labbayi naye era olemeddeko. Bane ngomesinga ne ŋŋamba tusisikanira eri onsanze waka. Nagaana okujja ewange. Nakugaana okujja ewange. Kati kumbe waliwo gwe bayiridde omusulo kubanga mwemala bikazi mmwe sibakubye bukubi emibiri gyegimu. Kati bulooka azze akafirimu kalabira mu kava. Bulooka akafirimu akalengerera mu kava. Mibiri gyegimu mukyangalya binyonyi yalidde mpa abaana sibe bali be yali akuba ono mulalamu, ono anaaba nga mulalamu. Ate gwenkuba yakuba takyakuba agunda bugunzi, ono takyakuba gunda. Agenda mutaka nga mulimu agamala n'amalamu. Abona mbuyezirisa, ono mbuyezirisa. Waliwo omukazi gw'owasa naye ng'omwewasiriza. Wali omukazi gw'owasa naye ng'omwewasiriza. Ze badde simumanyi katomanyi obadde otya. Nga tomanyi obadde otya. Gonaasobeza n'omwana yo no ndi na lubuto.
omukazi waliwo omukazi gwe weewasiza nga waba yasitudde lutalo toddamu nga waba yasitudde lutalo toddamu Dani ono omunnaffe Kataala bintu bimutabuseeko ebintu birabika bimutabuseeko kandi mu kaseera kano nga wayiseewo sabbiiti emu oba wiiki emu oluvannyuma lwaki kye tulengedde twagala tweye ku mulundi guno ate firimu yaffe eno eggwerawa emanyikiddwa ng'ennaku ey'okkuza abaana efirimu gye tulengera kati ono ate ye tumulengera wayiseewo wiiki emu emabega oluvannyuma lw'ebyo bye yagenda maaso n'okuba nga akola maama n'amulangira ebigambo bingi nnyo n'atuuka n'omumuttisa kitaabwe era n'amutegeeza ati n'ewaka takyamwagalawo agende naye ewa kitaawe ye wano ayagala kubanga wasizaawo ayagala wasizaawo kati tumulengera ali wano agenda mu maaso n'amaziga mutowe wajjira baaba ate buzibu ki wabula n'amutegeeza ati bino byo bya kikulu tojja bisobola obeera ne wennaabikunyonnyola tojja bitegeera kaakati nno mu kaseera kano amugamba omutaamu wadde amagezi n'amugamba ebyokukabira eno emmanju tebigasa genda maama obimwegambire omwetondere mana ebiseera bino abantu abavubuka nga tukula waliwo akaseera kootuukamu nga kavubuka akuwaga era ng'olaba buli kimu kyonna kyonna munange okisobola naye ate n'otamanya nti omuntu oyo omukulu mune yayitako mu buvubuka bw'olimu naye ate gwe omuvubuka tunatuuka myaka gy'alimu eyo ensonga nkulu nnyo nti gwe ayisa amaaso omuntu omukulu ng'olaba oli wa kitalo nnyo era otegeera omusinga emyaka gy'alimu oba tonnagituukamu kyokka nga gwe gy'olimu ate ye yagiyitamu dda kati noono mu kaseera kano alabika azudde ensobi ye gye yagenda maaso n'okuba nate ng'akola yansi okyaliko ebyo nze byonna bivaako dda nakusonyiwa dda kuba okyali mwana muteneesi mugiraba ng'oba ekyokuzannyiramu nze nakusonyiwa dda sikyabiriko n'ebyo ndeka nkola ebyange ekituufu buli lwe natuulanga mu kirasi ndowooza basajja kano mu kaseera kano tasazeewo tazegera maaso na kubanga yeetondera maama we byonna byonna kuva mabega yagaana osoma byonna byonna ebyaliwo kakati nze byonna jjasi nakusonyiwa kubanga wali ng'omuzadde yenna baga nti munnange azaala ekibya kiwongerera laba nze nakusonyiwa kale nno maama n'amutegeeza nti ebyaliwo nze byaliwo naye nakusonyiwa nkimanyi kavubuka yabawaga zange zaafa ate nkyazizzaawo kaziwe ssente ze nakonooneramu zaafa tezikyasobola kuba nga ziddawo kati kumbe ono yeetondera maama we era maama agenda maaso n'okuba nga amusonyiwa kumbe mutowe ate ye tumulengera kino tekimusanyusizza ye yanyiiga nnyo n'okusinga maama era simweteefuteefu kubanga ye asonyiwa mukulu we maama ogambye eki maama ki kyoyogedde ye muto abirira wano kati mukole kinze omusonyiye musonyiye kwebyo bye yatukola n'atuvuma maama ku bintu byonna byonna bye yakola akuvumye naffe asuubizizza otugoba wano maama omusonyiwe naawe kale ng'asalawo okubanga ne mutowe amwetondera naye ate ye mutowe alabika si mweteefuteefu gwe omusonyiye munnange kuba tebinnagoba maama akusonyiye nze sinnakusonyiye ebyange ebitandika ye si mweteefuteefu kumusonyiwa era ategeeza ye akake kakyali ku ntandikwa ka firimu si mweteefuteefu kubanga amusonyiwa ye si mweteefuteefu kuba ng'asonyiwa ataani mukulu we kati katuvuddeyo ono omulenzi omulengera tuba tuli wano yayonooneka era afuuka kijambi afuuka muyaga kakati
abaali wano ng'ate zireeta ono waliko zigwe gamba kwe kikimazale 3 feet kikigwe nsonga ki toka ndiramu musipidi mwana baamu isambufunze wano wasomesa emisomo nafuuka muyayo kati mmoze naawe gwe emisomo gyange wano gyagala lwakuba gwe mwana kati mwana zagaludde wano kunemoerako kunesinisizaako wakyuka sisobola kwagala nze sikyasobola nabekwagala gwe mazaale wali wanenesoni wakati nze eri byange mwana yafuuka kibaakulo kiyaye bintu byamutabukako nafuuka kiyaye gwe njagala onneesonyiwa ate gwe njagala mwana obeereko webeerera mwana oneesonyiwe gwe mwana ze nafuuka birala njagala onneesonyiwa njagala mwana obeereko oneesonyiwa ate anoonya nsingo anoonya nsingo ayagala tema nsingo anoonya nsingo ayagala kutema nsingo ayagala tema nsingo yafuuka kiyaye mwana katereze bulo mwana tukalyo ye emera kuki bujja bwe mamaza mwana bwe mamaza ya sokolindeko mwana mubayo okwesigazaamu etunuusi ne bulookoma gero mukfit nkeberamu ng'etunuusi zaaweddemu mwana muwala aziguddemu ono yafuuka muyayo ekibaana kye tugenda mu maaso era nga twagala tuye ku mulundi guno firimu eno emanyiddwa ng'ensobi y'okkuza abaana biggwera luddawa ensobi y'okkuza abaana ennaku y'okkuza abaana biggwera luddawa kati bano nga tebaleeta bamuleese era bamubikkidde wano teryatuzize bagenda okira kati tuddeyo ku bbala tubyanze bannange tugenda maaso naye twagala tuye ku mulundi guno firimu yaffe eno eggwerawa n'ekyokuyiga ekigirimu kiri luddawa eno nno yeemanyikiddwa ng'ennaku y'okkuza abaana yavudde mu Buwambo Boys saako ne Danka Digital Studios kyotera video MK Musa Uganda okuva mu MK Videographer Uganda firimu tubeera nazo bulungi nnyo era nga oba ozeetaase buli nti yonna tuba nazo ez'Abaganda saako n'ez'Abazungu ku 0756070746 kakati oli omuto tumulengera ajjukira byonna ebyaliwo mukulu waabwe entabukira gye yabatabukiramu alinga alowooza okubaako kyakola kuba amalowoozi gali gatandise okuba nga muwuumira matu kumukumu amalowoozi gali bwe gamala omuwuumira matu kumukumu n'asituka era ku mulundi guno asazeewo abeeko kyagenda maaso n'okuba ng'akola asooka jjeeno mufumbiro amaze okubaako byagattagatta mu mutwe wakati mu busungu obungi alinga aliko kyagenda maaso n'okuba ng'anoonya bale njagala weetegereze busungu obungi alinga aliko kyagenda maaso n'okuba ng'anoonya era asooka jja akwatakwata okwetegereza afunyeyo kambe weetegereze afunyeyo akambe wakati mu busungu obungi asazeewo kuba ng'akola ki njagala weetegereze kati jasi aba ali eno aliko byayozaayoza nga toye maama yamusonyiye nagazaala eki byakiwongerera yamusonyiye era byonna ebyaliwo kati kumbe mutowe tumulengera azze wakati mu busungu obw'etiketi awaggulu ennyo alina byageze mu maaso n'okuba nga gattagatta azze n'akambe alina byagasegase mu busungu bwa kika kya waggulu nnyo n'asembera asembedde ewa mukulu we tuusa akwata bulago bannange wetegereze omwana asazewo kubanga ate mukulu we firimu egenda maaso okwetegereza obulungi ennyo n'amugamba maama ky'omutuusizaako kimala nange leero kankwejjirewo era kyasazewo amugudde mankota eno alina akambe bannange gwe amusaanyizaawo
abaana abato entegeera yaabwe ebeera ntonomu, ye bw'agatta obusungu n'obwongo bwe bumuweereza akolerawo. Kyovola ebiseera ebisinga ne bwe luba lutalo bakato gaabo baba bamalirivu nnyo. Kakati mu kaseera kano maama agenda okutuuka, omwana ng'amaze okuba nga bamusaanyaawo. Mukazi wattu byamusobera era nanonye ekyokukola kyonna nga takyakiraba. Tulengera bano bazzeeyo lulumba lwakubiri, tuddeyo just tulina okuba nga tumugjayo. Yeddusa ogwasooka tumugjeyo, bagenda okutuuka bawulira miranga munda. Ki ekigenda mu maaso? Bagenda okutuuka bawulira miranga munda. Kinaaba ki? Emiranga kino anaabani nga yafudde. Okimanyi nti Jasi yafudde? Eki? Jangu olabe, oyinza okugamba nti mboozi z'abapangisa, jangu olabe. Jasi afudde? Kika tukole tuti? Lwaki afa n'omwana wange nako kefiisafiisa? Oba tugendeyo tumusalemu omwana nambuuza kola ekyo kisoboka, tubadde tugenze kusibwa. Nerabika okuba nga etuuse ku nkomerero yaayo ebadde emanyikiddwa ng'ennaku ey'okkuza abaana. Bwekyo bwerabise era bwetyo wegenze. Abadde VJMK Musa Uganda eno ye gye tulabe ebadde evudde mu Buwambo Boys saako n'eddanga Digital Studios kyotera naye osigala tukutegeeza nti gwalina omukono gwakwanjula mpaka oba birthday party tukwata video saako n'ebifaananyi wano ku ddanga Digital Studios tusangibwa kyotera nate ku Betelem. Bwekyo bwerabise era bwetyo wegenze tusiikana omulundi omulala. Abadde VJMK Musa Uganda mwera.